buli munnayuganda bw'ali alina okubeera omwegendereza ennyo ku nsonga za Lwabwogo ne Muhoozi, kubanga abatunuulizi bagamba nti bano bayinza okubanga bagezaako kutusiba katambaala mu maaso nga balina kye bakukusa era nga balina situation gye baagala okujja mu bulabe, gye balaba nti embeera eno yeetaaga okusanitizinga such that in future singa ebintu biba bwe biti ne bwe biti ne bwe biti, tujja kuba twateekawo dda oba tujja kuba twebugiriza dda olukomera olutasobola kubeera nga lumenyebwa mu mateeka. Era nga abatunuulizi bagamba nti abantu abamu bino bayinza okuba babirabanga ebyobufuzi, kwegamba ku sayidi yaabwe abanyigirizibwa n'abatanyigirizibwa, nti kuno kwandibaddenga kuzannyira ku bwongo, bongera okubeera nga batufuula ababuyabuya, bongera okutujegawaza mu mateeka. Era nga bo bagamba nti bannayuganda kye bandibadde balwanako ennyo essaawa eno okwetaasa kwandibadde kusekiwali nga palamenti na judiciary. Kusekiwa kagamba baali badde bannayuganda balwana nnyo okulaba nga palamenti ebadda mu mikono, ebadda mu ngalo 5 ne siga eddamuzi libadda mu ngalo 5, olwo okusobola okubuuka obukodyo bw'abana abasajja nti olutalo luli wakati wa Lwabwogo ne Muhoozi lulinga olutalo mwe muyinza okululaawo erutyo naye ate nga lulina kye babikkirira ekinene ennyo. Kati munnaffe omu atunnyonnyola ku nsonga eno nga ye bw'abiraba. Mbadde mpuliriza sitole ey'ako akakiiko akakwatagana n'ebyobugagga, okutunda ebyobugagga bya Uganda n'okuyingiza ebyobugagga. Akakiiko ako kateekebwawo okutagetinga bizinensi ezifuna ssente eziwerako bannayuganda tebaali beenyigirangamu. Naddala ezo ez'okufulumya nga bw'olaba emmwanyi nti zaateekebwako envumbo, ne babeera nti baziwadde muntu omu, nga bw'olaba kasooli, ebintu ng'ebyo, nti omuntu wabyo bye wandibadde okozesa okusobola okwegaggawaza nga munnayuganda ekitali kibi, because you have that right. Ate nga era kyandiyambye nnyo gavumenti okuba nti esobola okuggyamu omusolo okutegerekeka. Naye olw'okuba nti baali batya nti bwe banaabalekera obusobozi obwegaggawaza muli bagezigezi nnyo, muyinza okumera ebiwawaatiro n'okusinga nti bwe bandibasoboledde okubakwatira. Muyinza okuva mu kubeera enkoko ne mufuuka zikamunyi oba ne mufuuka enkofu. Kati mu buli ngeri nga balina okubateeka obuyinja mu matu. Omanyi bano abalunda enkofu bakugamba ogiteeka obuyinja mu matu neetawulira zinne waazo zikaaba, sayidi ye eri kuzigoberera neetafuna na bwongo bubuuka. Nze mu kuzirunda kye nakola nazisalanga biwawaati, asalako ebyoya ebyo ebisobola ziyamba okubuuka. Kati ekyo ekyali ekigendererwa. Era ky'oba olaba nti n'omukulu oyo akakulira yavaayoko olumu n'ayogeza amaanyi buli omu ge yeewuunya nti tulina okubafuula abaddu nga ffe n'abaana baffe ffe ba prince ne ba princesses. Kyali kigenderere nti kati ojjawo okubeera nti eggwanga lifulumya ebintu okukola ssente. Bwe ŋŋamba eggwanga ntegeeza gwenze n'omulala n'ebitongole bya gavumenti byetengereddwa okuba nti bifulumya byenyigira mu busuubuzi, gwe n'obeera ng'obukontrolinga n'owaako b'oyagala, abasigadde n'obafuula nga baddu ba sisitimu eyo gy'odizayininze. Naye ekintu ekyo kirina buli kintu ekyambuka kibaako era we kikoma ebiseera ebisinga. Ne bw'okanyuga ejjinja ne lyambuka mu bbanga era liba ne lituuka ne likkirira singa teribeera na yingiri eripuluperinga okulyongerayo. Wabula ate n'eyingiri ne bwebaako era esobola okubaako weetuuka omuliro ne gugwako oba amasannyalaze ne gaggwako n'ekomawo zonna.
kakati mu kwambuka kwabwe oyinza osanga ngeno wansi balina bizinesi ezimu ze baazinganya ez'abamu ku bannaabwe kati nga ke kaseera ak'okumoopinga. Kakati waliwo ne version endala gye tutalina kubuusa maaso. Kino ekintu kiyinza okuba tekiri political. Ebiseera ebimu bayinza okuba nga bo bennyini era bali mu kwerwanyisa oba nga bali mu kweyubula. Naye engeri gye balina okweyubulamu yakuteerawo mbeera erowooza nti balwanagana. Njagala oddeyo kemabega otandika okyetegereza. Wali owuliddeko omuntu eyafuuka lunkupe olw'okubba ssente za gavumenti? Nti oba baamukwata ne bamusiba ne batuuka omumuta n'addayo simanyi kati wuuli ajeera. Okuggyako okulaba abagagga bo bennyini ate be banafuyizza. Ne babaggyako buli kikumi olw'okuba nti babawagira. Kati balina enkola lwaki nti baabaabwe bwe babba ne bakwatibwa era bwe batuuka okuteebwa basigala bakyajooga n'obulamu bwe baliivinga buli fa beta lwansonga nti baayiga ekintu kye bayita sanitizing stolen money. Nga bw'onaakwata sente Yesu amaze okuzibba kati n'otandika oteekawo embeera egendo zijja zitifayinga lwaki zisobola okufuuka kiriini. Era ebiseera ebisinga obungi emisango egyo egya corruption toliwulira nga bagambye kuba amawanga gasinga obungi ofundikira bakuggyeko buli kimu nga tosobola kuddamu kukola mu ofiisi ya gavumenti yonna ne bwe kiba kitongole ekinene nga si kya gavumenti nga teri ayinza kukuwa mulimu. Naye bino ebyabano biggwera mu kumusiba kumuteeka ku limandi gyotasobola na kubeera sure ddala ddala oba ebaddeyo. Tibamala omuteeka ku limandi n'abeerayo wano mu kutandika balina okubawa amawulire ne mulaba omusango ne bakuwa amawulire ne babalaga nti gw'amaanyi. Tayimu n'etuuka ne guva mu mawulire ne mubyerabira n'obyerabira. Bwe wabeerawo ensonga ng'eyo gye balaba nti munyiigiddeko kati ne baguzuukusa just okubalaga nti kikyagenda mu maaso. Olina ddayo asobola n'okubeerayo emyaka gye ng'enaku 5 naye oluusi n'engeri gy'asibiddwamu si engeri gye bayinza ossibamu gwe Uganda at large. Okitegeera. N'abeerayo emyaka gye enaku 5 oba 6 n'afuluma kooti n'emwejjeereza kubanga emyaka 5 ebintu bingi ebiba bikyuse. Era ekyo oluusi kye batera okugamba mbugu nti tetujja muwa bbeera ajja tataaganya obujulizi. Simanyi sinze mugezi ennyo naye ate siri omu ku basiru. Nze kyemmanyi nti ate omuntu awambuye omusikanga ebbanga eddene aba yeekobanye mu kutaataaganya obujulizi. Kubanga etteeka lyaffe ligamba nti olina provinga innocent. No, you are innocent until nga bakuprovinze nti oli guilty. Kati kiva ku ki? Gavumenti oba poliisi oba amagye okukozesa resources za gavumenti okwarestinga omuntu nga temaze kunoonyereza ng'ekimanyi nti bw'etakikolde ejja kubanga omusango egenda guluzinga. Kati nze mu ndowooza bwetyo kindabikira nabo babeeranga ababeera mu kkobaani. Tumukwate mangu mangu wano. Kati mugenda otuuka eri nti tukyanoonyereza. Lwaki okwata omuntu nga tolina bujulizi nga ne constitution gy'ogamba oprotectinga eri kiriya ku kyo. So, in the end mugenda okukakkana ng'abantu abaabo abaakwatibwa nga temusobola kubasingisa misango kubanga bebe prosecutinga era be bagamba nti obujulizi bwakola ki? Bwabula. Ate era bebeera mula ne bagamba buno obujulizi tebumala ne mubuleeta okufaanana butira bajja kukugamba tebumala. On top of that, bwe tweyongera era ogenda okwetegereza nga ekintu kino kibeera kiruke nti mu myaka system ne bweriba ekyuse nga bagifulumye kijja kuba kizibu nnyo gwe Uganda at large okugamba nti kati tukole ki tuzuukusa omusango guno. Tosobola kuzuukusa musango nga kooti yawa ensala yaagwo
okitegeera singa judgment ate mwini mutajulira okiraba kyobula nti wakati egyo emisango oluusi gitera kubeera nga accused avasinga gavumenti kati jjukira nti omulamuzi ne bw'aba akusaze mu ngeri ya kisaazisaazi omuntu alina right okuddayo okujulirako ogwo omusango abeera gavumenti kubanga ye yali complainant omukulu kati kitegeeza nti beeteeka mu mbeera nti bakuzibikira nti naawe ne bwewandiremeddeko nogaa nedda twetaaga justice tolina woogenda kuyita era bo kwegamba be basalawo okujulira ku egyo gye balinamu interest oba gye baagala okuzanyisa politics era be basalawo obutajulira ku egyo ne gye bandibadde bajulira ensala n'ekyukamu omuntu n'afuna ekibonerezo ekituufu kati kitegeeza nti bwe mulifuna omuntu omulala yenna ajja okutwala system ajja kubeera nti buli lwe yeekyusa nga bamugamba ekyo kooti yakola ki yakisalawo ng'era bola ntosobola keera ku makya gamba oli nti yeewaŋŋamya ku ntebe nga yakozesa kooti era kyoba olaba nti n'abazungu nabo bennyini basigala bakolagana naye kyesibanenya nnyo mbanenya naye ate kyesikola ki kyesibanenya nnyo kubanga tolina bw'ojja kugamba nti oyo gundi mubbi bamutte nga mugenze mu kooti n'akusingirayo oba n'azannya obukujjukujju bwe n'akola ki n'akusingirayo oba aguliridde oba akoze atyo oba atiisiza kooti yo kooti neewa ensala yaayo bo kye babeera bafa nti kooti yagamba ki okiraba so kati bannayuganda ekintu kye balina okusinga okuzuukukiramu okutegeera nti bwe babeera bakudisablinga system eno balina kusooka kutandikira kuteeka kazito ku kooti na palamenti bw'osucceedinga ku ezo institutions ebbiri oli omulala oba omaze omumenya ebiwaawaatiro kubanga talina gwakolera talina muyambako okukola okuggyako bano abalala bali mu systems zino ebbiri okiraba kati ebiseera ebisinga obungi kati bw'obadde oyogeraku ekyo nze mbadde nkiraba nkirowoozezzaako nga ndaba nti bali mu kwoza ssente okitegeera bali mu kwoza ssente era bayinza n'okwesiba ne beevunaana awo era bigenda okugwekerera nti oli kale bamusonyiye naye nga bye yali alina byonna akoze eki bisigazza kati gwe gwe baba basiba akatambaala ku maaso so mu ndowooza yange ebintu ebyo wandibitunuddemukko mu ange eyo biyinza soundinga political naye ate biriko economic interest eri behind nga kye balina okukola balina kukozesa political angle okubisanitizinga bakulage nti bakola nnyo naye ng'eno wansi ng'oli bwe yaga nti yayita mu underground akulaga left naye ng'ategeeza right kale seewo obeera bulungi